mumbuuza nti waliwo omwami omu eyagamba nti nateesaganya ne Museven oba twateesaganya ne Museven asobole okuta Nubian D asobole okuta Edi Mutwe Dan Magic n'abalala ne Bobi Yanga era n'agamba nti era nateesa ne Museven okumpa passport yange naye simanyi passport yange Museven yali yagitutteko oba poliisi yali etutte ku passport yange oba baali bagiwambyeko passport yange nga nyina ogisaba baginzirize ekyo sikijjukira maybe yandikinzijukiza naye okubabuulira okubajjukiza nti omuntu y'omu nga bannaffe bakyali mu kkomera nga ffe tubabanja bubanja nga pakatikati bwe tubabanja eyavaayo n'agamba tumuolukusa agenda ateese ne Museven ne tugaana kuba ffe tetwegayirira ku ddembe lyaffe naddala nga tetulina musango era awo obwavu butakwatagana naffe naye gye buvuddeko namulabye nga kutte kubo ng'ali mu State House ewa Museven nga yeetema amaganzi ndowooza nga abala bwa minisita so ekyo kyongera obbalaga titulina abantu abagamba nti opposition naye nammwe ndowooza mugenze mulaba kuba bw'oba ogamba nti nateesa ne Museven namuwaaki kubanga mu kuteesaganya twandibadde tuteesaganya nga mugamba mpa abasibe tuwa abasibe baffe neffe tumuwa eki bwe tuba twateesa naye natuwa abasibe ffe twamuwaaki kubanga mmwe kennyini abaali balemerako nti twogere naye ne tugaana mwe ne mugenda ne mwogera naye mwe mwanditubuulidde naye era nga bwe ŋŋambye nti singa twateesa ne Museven okuta abantu baffe kati akireewo ali mukomera bamusiba ensonga ze zimu ez'ekisirusiru buyekera bamukutte n'ebisosongolo by'amasasi bamukutte n'ebbaagi z'amagye n'ennyota z'amagye n'ebirala Bobi Yanga ali mukomera muganda waffe Sami owa Mighty Family artist naye ali mukomera so yoyo gwe twateesaganya naye ebigambo bino byonna nkyogeddeko nti tulina bannaffe bangi tukuze tumanyi ba opposition newankubadde babadde batulaga signals ez'enjawulo era oyo kabyogera y'obuzibu bwaffe bwava nti twagana okwogera ne Museven in fact bwemwetegeeza mu programu yemu yagambye kakati ekiddako okukwata ffe ekiddako okukwata Bobi Wine kubanga bali be basiba bamulumiza nti emisango gye bakkiriza eyabatuma ate Bobi Wine alina okukwatibwa yeyateesaganya nenakyemalira era ensonga nga Museven bwalonda omuntu kuba minisita ng'alina ensonga emulondesezza nga bwe yalonda Saamu Mayanja nga ensonga ye yagenda kuvoola kabaka bw'atyo bwe yalonda Balamu ng'ensonga ye yagenda kusendereza baganda baffe na kubatiisatiisa kubakkiriza misango gye bataakoze mujjukira twakyogerangako nti twagendanga mu kkomera okulaba bannaffe bano nga tebatukkiriza balaba nange kennyini emirundi mingi nga ngende luzira n'ekitalya naye nga bannemesa okulaba bano abantu nga bagamba order from above bagambe temulina balaba naye ate era nga mawulire ge tufuna agavaayo nti babajjayo sometimes n'ekiro saa 6 kubanga Balamu oba omukozi wa gavumenti omu agenze okuboogereza obasendereza okukkiriza emisango gye batazza so oluvannyuma lw'okutiisibwatiisibwa oluvannyuma lw'okutulugunyizibwa n'abamu okulimbibwalimbibwa nga babasuubiza of course batagenda bawa bamaliriza nga bannaffe abamu babagonzezza obakkiriza emisango gye batazza tuzze nga tubanja bannaffe nga twagala babate naye nga n'abamu kubakolera gavumenti naye nga beerimbise muffe nga bagamba abasibe tubakolamu sente Museven jako mubasiba ffe gye tukoma obbaga okugaggawala ne ŋŋamba kati lwaki temubata bizinesi n'egwa lwaki temubata ne tuba nga tetukola sente kuba tubadde tugamba bannaffe bata naye nga baagala babate nga babataddeko ekikoligo era abamu babasindikiriza babatiisizatiisiza babanyigiriza ne bakkiriza emisango gye batazza si musango gwa kubba nkoko si musango gwa accident naye musango gwa butujju terrorism ogwo gwe musango ogusinga obubi mu nsi yonna era kyannaku nnyo kya mutima mubi nnyo omuntu yenna okusindikiriza omwana wa munne
okumuteekako stamp eyo nti ono convicted terrorist, nti ono terrorist. Baba kulemeseza emirimu yonna yonna, baba kulemeseza okutambula mu nsi yonna, n'okusingira ddala n'ekifaananyi kyo. Baba agala baveeyo nga bakutaddeko conviction eyo nti ne bwe baddamu ne bakwata ne bakusimba maaso g'omulamuzi. Waliwo mateeka kye bayita repeated offender, kiraga nti gwe wasalirwako no ku musango ogutali gwo musango mulala gwonna naye gw'obutuju. So kyannaku nnyo nti abaana b'abantu bangi babataddeko ekikoligo ekyo, naye ffe tumanyi nti tujja kimenya, tumanyi nti ebyo byonna tujja bisazaawo, tumanyi nti n'eyo conviction tujja gye overturninga. Kyannaku nnyo nti Saabalamuzi Owiny Dollo avuddemu bannayuganda, aleetinze down next generation. Lwaki omuntu yenna yeesiga amateeka g'e Uganda nga basobola okukwata ne bakutulugunya ne bakugyamu enjala ne bakwata ne bakutwala mu kooti y'amagye nga toli munnamagye, ne bakuyisa eyo nga tolabye na kulooya ne bakussa mukomera emyaka 4. Ningogamba tulina chief justice, bandibadde bamuyita chief injustice. Nda kwegayirira Museven mu ngeri yonna yonna kuba tetulina musango gwe twazza. In fact bwe tuba tutunuulidde amazima Museven ye mmenyi w'amateeka, so tetugenda kwogera naye oba kumwegayirira. Naye pressure gye mwateekawo era gye muze muteekawo nga muba demandinga internationally nti babadde bafuuse n'aba icons, ng'otambula eyo mu Amsterdam gy'otamanyi n'osanga akafaananyi ka Olivia Lutaya nga bakapaintinze ku kisenge. Bano abantu babimanya, nakibagambako wano nti baagala okuta abasibe bano, naye bamanyi nti banaata bano abasibe olunaavaayo basobola okubakuba mu kkooti. Guyinza obutasalibwa kati naye gye bujja kuba baba n'omusango gubaloopa gavumenti eno okubasiba mu kkomera ebbanga eryo nga tebalina musango. Gavumenti ya Museven yalemwa okuleeta obujulizi bwonna obulumika baganda baffe. Eyo ensonga lwaki babadde tebawoza okumala emyaka 4. Bonna Lukutana yakuba muntu amasasi bamusiba yonna ku ngazi izo, mwalaba Kanyamunyu ebbanga lye bamusiba n'abalala. Abakozi b'ebikolobero bonna nga kwotadde n'ababbi b'amabaati bonna babasibayo abamu ssaawa abamu nnaku. Naye baganda baffe kubanga baavaayo ne bawagira opposition ne bawagira Kyagulanyi, babasiba ebbanga eryo lyonna. Ne bwe baatuuka nga batuuse ku kisenge nakibagamba nti eno gavumenti eyagala bata ebeewonye kuba mubatuuse mu bulago. Basala amagezi gonna okweggyako omusango so that bwe muvaayo mu kkomera okusooka temusobola basiba balopa mu kooti batanza. Nene ekyokubiri nga bamanyi nti bwe munaakomawo temujja kubanga muli kaali nnyo. Ensonga lwaki bakozesa amagezi gonna. Bannaffe abo ffe tetubasalira musango n'omulundi n'ogumu. Olivia Lutaya ne banne tetubasalira musango. Balwanirizi baddembe era mu maaso gaffe bali balwanirizi baddembe olubeerera. Ne baganda baffe basaanya yamala ebbanga ng'ayogera amazima, kamera ne zikwata naye ne bamusotasota abasirikale nga mwena bannamawulire mulaba, ne bamukolako ebikolobero ebyo byonna. So bw'aba nga yakkiriza for now okwonya omusango, tetukkiriziganya naye ate tetumusalira musango, tetumukondeminga. Era njagala obbasaba mwenna abo ba political prisoners yavuddeyo kuba boogera naffe ng'amaze emyaka 4 talaba ku baana be, ayagala just kubeerako bweru asse ku mpewo y'ebweru, agivinze up everything n'eddembe lye n'okumuteekako taaga eya terrorist. So mubasaasire, bwe bajja gye muli mubaanirize n'omukwano, mubaanirize n'ekisa era mubawe obuyambi bwonna obwetaagisa. Njagala nnyo okwebaza ttiimu yaffe abali wano n'abali mu diaspora ababadde balabirira family z'abo ba political prisoners n'abantu ababuzibwawo, abasasulira abaana baabwe school fees, ababasasulira rent. Mwebale nnyo obutalekeraawo. Twabasaba titugende mu maaso nga tuyamba bano abantu baffe kuba bino ebintu byonna bakozesa lwa mpaka ku mudumu gwa mundu. Ne mukkiriza mwebale nnyo, mwebalire ddala era tetugenda kulekeraawo.
mumanye nti eyo yonna gye muli tukimanyi kye muyitamu era tumanyi bye babakozesa ne mumanye nti muffe mukyayinamu emikwano. Aleeta ebbago mu palamenti era munnamawulire n'ayogera passionately nnyo n'agamba naye lwaki temuliwagira. Munaye tuwagira enkyukakyuka zonna naye era tumanyi nti basobola omukwata omuntu ne bamutebatiza opposition n'aleeta n'ebbago muteeka. Naye era njagala obajjukiza nti parliament mu ngeri nnyingi nnyo yafuuka kisasalala era buli tteeka lye baleeta twakibagambako nti waliwo akagenderere ak'okukyusa constitution yaffe mmwe bannayuganda babajjeko obuyinza obulonda pulezidenti. Tewali programu ndala yonna yonna bino byakubawuddisa byakubadongowaza. Njagala mubeere boogi, njagala mubeere bagezigezi ng'ebyana by'emisota. Bino byonna byonna Mungereza ziyita semantics, kano konna konna kazigo. Abaffe bw'oba oyagala okutereeza ebyennonda, nze ndowooza ekyandisookedde ddala kwe kukyusa engeri electoral commission akakiiko akakola ebyokulonda gye kalondebwa. Ekizibu kye tubadde nakyo ekinene kwe kuba nti Museven alonda byabakama n'abalala mu kakiiko ak'ebyokulonda n'abagamba mmwe kati mwe bareefu kati nange ndi muzannyi. So etteeka likyuke engeri reefu gyalondebwa akakiiko ak'ebyokulonda bwe kaba tekakyalondebwa Museven, then oyinza okuba n'essuubi tikasobola okuba nga tekalina kyekubira. N'ekyo tekiriimu, kitwandisuubidde. Kati era ebbago liba likolera ani? Abaffe okyogeddeko nti mu bbago eryo mulimu okomyawo term limits oba ekomo ku bisanja. Kambabuuze, bwe bakomyawo ekomo ku bisanja, kuba ekizibu kya Uganda ffenna tukimanyi ne baganda baffe abo nga munalireeta mwali twakkiriziganya nti ekizibu kya Uganda ye Museven. Pozinga ebigambo bibyakyuse. Abaffe bwe kiba nga ekizibu kya Uganda ye Museven, ekomo ku bisanja lye litujjako Museven oba ekomo ku myaka. Kati lwaki tebaleese age limit si term limit? Kuba ne boleeta term limit Museven ajja kujja agambe oke kale mutegewo term limit kasoke mbakala kateke 5 mbambuzayo 5 emirala. Kuba mu mateeka nga basomesa nti etteeka terikola nga lidda mabega, likola ki? Ligenda mu maaso. So kakati gwe bw'ojja n'ogamba Museven tugenda muwona tofaayo kandeete term limit. Kitegeeza yeweeyo ekisanja ekirala kimu yeyongereyo n'ekirala kimu. Okolera ani? So njagala obategeeza nti bajja kuleeta obubadi bungi nnyo, obwangu okulaba n'obutali bwangu okulaba. Akangu ennyo okulaba mwakalabye, akoono eyaze n'agamba nti n'ekibiina ekirina okubeera nga kyekiralonda leader of opposition. Baagala bakizeeyo mu parliament okulonda leader of opposition kibeere nga kuli presided over by Anita Amongo. Nga Anita Amongo ekalabalaba w'okulonda okwo. Ng'ojja kuleeta bakagabo, bajemerwanga, bakena, ne bano bonna ne bannaffe bonna nga ne finito mwali. Babeere nga be balonda leader of opposition. Kitegeeza ki? Di ssente nga bwe zizenga ziyisanganya emikono nti katwagala kuyisawo kino ne babawayo bukadde 10 bukadde 20. Kitegeeza nti era Museven gwe baagala okuwa obuyinza okulonda leader of opposition. So ekyo kyangu okulaba, naye kino kiyinza obbabeerera ekizibu okulaba. Naye njagala obbategeeza abaganda bange nti obubadi buno bonna bwe mulabaleeta ekigendererwa kubikkulawo constitution. Ate Museven mugezi nti ayagala kukozesa mwe aba opposition. Owa opposition yalina okuleeta etteeka lino, lyalina okuleeta ebbago lino. Basobole okugamba mwe mwalireeta, si ffe twalireeta. Kuba Museven bye tumukubisa mu bye tumukubisa n'okuswala mwekuli. Wadde tekyalina nsonyi ne buli we tumukuba mu ttooki awemuka. So kati ayagala kikuwa bano bannaffe ssente bwe baba balireeta.
So ekintu kyonna kyonna ekiriko okuggulawo constitution mbabuulirira wano mu kinootinge nti bino byonna byakuwuddisa ono buzaabuza naye ng'olunaaleeta ebbago okuggulawo constitution kyebagenda okusooka okuleeta bajja gamba okay nekino nakyo engeri gye baguddewo constitution nekino nakyo kikole kijje era kyekijja okuyita era kyekigendererwa kubajjako ddembe mwe bannayuganda bannange okwerondera president. Lwaki? Kubanga baganda baffe bonna abo abaali beerimbise muffe balaba chances ziweddeyo, balaba ensi bategedde, balaba tebakyalina kye bakyusa, kati bafuuse ndya byange ngenda. Gwe omuzadde eyeetaze essomero erigenda okubangulira omwana wo nga muyeeya mukozi ate ayite ne first grade katukwanjulire Shehan Standard Day and Boarding Primary School abagenda okuteeka ebyensoma by'omwana wo ku mutendera ogusingira ddala. Empisa, eddiini, ebyemizannyo n'obuyiiya bwonna tubikulembereza ddala ng'ate ebyokulya n'ebyensula bya mulembe ddala. Tulina n'entambula eri abayizi abaviira ewala. Gwe ate omuzadde eyandiyagadde omwana wo okuyita ne first grade totunula obulala wonna okwewandiisa kugendera ddala maaso okuva ku nassale paka ku kibiina ekyomusanvu. Day ne boarding ng'ate n'ebisale birungi ate bisobokera ddala. Jjukira nti requirements zonna omwana wo azisanga ku ssomero. Tusangibwa Lubaga mu Bulwa Zone okuliraana 24/7 Motel. Gwe ayagala okumanya ebisingawo tukubire ku nooti 773 73 359 ne noti 757 noti 6 26 96. Shehan Standard Primary School. We invest in education. Ulira obuwoomi munnayuganda kankwanjulire Pizza Origin banonga be bakafulu abakozi ba pizza eri ku kyaddala anti mwatu kyekituyisa Pizza Origin. Funa pizza erimu ebirungo byotajja kusanga walala. Olina birthday party, baby shower, graduation party, wedding meetings oba oyagala kusanyusa bafamire yo weyunire Pizza Origin tusangibwa ku Jinja Road Plot 10 opposite Nema House. Mwana wattu tukola ne delivery ate mu kaseera katono ddala. Yitiraho kati oba tukubireko. Tuli ku noti 7 noti 8 7 8 54 ne noti 7 6 7 Pizza Origin tulya kyaddala. Teweekyawa nga tulina ebibyo genda mu bannaffe aba Mukambwe Properties abasangibwa ekitala opposite Lake Oil Komamboga Road. Bano nga bagula n'okutunda ebintu ebikadde saako n'ebipya. Olina byokooyi oba byoyagala okugula jangu mu Mukambwe Properties oddeyo n'akamwenyu mwenyu ku matama. Tugula ettaka ku buli luguudo olufuluma ekibuga Kampala era tutunda mu bitundu bya Uganda byonna. Tugula n'okutunda amayumba agawedde okuzimba. Olina nnyumba z'abapangisa z'otunda oba z'oyagala okusololeza byonna tubikolako. Tukola n'obusaveya bakubaka ettaka jangu tukuyambe. Ku Mukambwe Properties tukuyambako mu bintu by'okuzimba. Tusangibwa kitala opposite Lake Oil Komamboga Road. Tukubireko. Tuli ku noti 758 43 12 77 ne noti 392 89 7 noti 3. Ku Mukambwe Properties bw'otwesiga naffe tukwesiga.